Embeera ya Eddie Kenzo gy'alimu si nnungi okutwaliza awamu era nga embeera ye si nnungi, tesanyula muntu. Eddie Kenzo embeera gy'alimu tesanyula muntu, yeetaaga kusabira olw'ensonga nti emyezi kati giweze ebiri Eddie Kenzo ng'ali Ivory Coast. Ffenna twali tukimanyi nti Eddie Kenzo yali agenze kuperforminga before bino byonna nga tebinnabaawo, wabula nti lockdown yamusanga eyo, engeri ekirwadde kino ekya ssenyiga gye kyali kitandise okuwambamu ensi. Eddie Kenzo lockdown n'emusanga eyo ne bamugalira eyo. Kaakati Eddie Kenzo nti at first yatandika ayinawo kyalya, but right now tagamba nti takyayina kyalya, takyayina wadde kyayinza kulya olw'ensonga nti n'obusente bwe yali agenze nabwo essaawa zino bumuweddeko, takyayina kyalya. Ate nga emabega kaawo yali akola live streaming ng'ali ne ba NBS, n'agamba nti eri ebintu bye bafumba oba ebintu bye balya, ye si y'emmere gye yamanyira okulya oba tabiryangako. Nga bw'omanyi nti omuntu ogenda kuva mu nsi yo ogende mu nsi endala ng'ebintu bye balya si by'olya. So kati kyekiri eyo nti Eddie Kenzo takyayina kyalya, era ng'emabega kaawo twalabye ku maneja we yavuddeyo n'ayogera ku nsonga ya Eddie Kenzo. Bantu bangi abatandise okuvaayo kwogera ku nsonga ya Eddie Kenzo. B2C nabo mbalabye bavuddeyo ne boogera ku nsonga ya Eddie Kenzo, ku nsonga y'okumuyamba nga begayirira gavumenti. Bantu bangi ate wamu n'omukulu Bobi Wine naye yali ayagala kuyamba Eddie Kenzo, naye nti baamugaana okusimbula ennyonyi. Bye bimu ku bintu ebyamulemesa nti baamugaana okusimbula ennyonyi okugenda okuyamba bannayuganda abali ebweru. Awo nga tuvuddewo ensonga ya Eddie Kenzo eno kubanga yeetaaga kusabirwa, kubanga emabega kaawo yateekayoko ku post lwankubadde nti ebintu ebimu bibanga byakusaaga ne tulowooza nti byakusaaga naye ng'ate bintu biri real. Kubanga emabega kaawo Eddie Kenzo yateeka post ku Facebook n'agamba nti ani ayina Western Union amuwe motoka amusindikire, so amusindikire sente. By the time n'avaayo n'agamba nti nabadde nsaaga oba ekintu tekyabadde for real, kyabadde kyakusaaga, nabadde nkola comedy. Naye nga ensonga eyo eyinza okuba nti yali ntuufu, kubanga ebintu ebimu tulwawo bitegeera, naye kati essaawa zino tukitegedde nti Eddie Kenzo embeera gy'alimu oyinza osanga nga yali ayina kyategeeza by the time, naye tetwakitegeera bulungi, oba n'avaayo n'alaganga ekitaabaddewo emabega kaawo, era n'addamu n'apostinga ebifaananyi ng'alaga embeera gy'alimu oba ng'alaga ekitundu mwali, ng'alaga ennyumba mwali, n'ateekayo ekifaananyi ng'alya akawunga ku mukene. Ebyo byonna tuzze tubiraba. So ensonga eno nti Eddie Kenzo yeetaaga kuyambibwa, ne lwankubadde gavumenti ekyaganya okuyamba bannayuganda abali ebweru, naye nga Eddie Kenzo ye yeetaaga kuyamba. Ate nga gavumenti we yagaanidde nti yandibadde yakuyamba Eddie Kenzo, naye nti weemuyamba kitegeeza ne bannayuganda bonna abali mu nsi ez'enjawulo baba balina obbayamba, kubanga Eddie Kenzo si ye yekka ali obubi. Bannayuganda abalala bangi abali ebweru abali obubi, abamu bali China, abalala bali abalala bali London, ate nga bonna abamu baba bagenda kukuba kyeyo, abamu bagenda kukuba kyeyo, tebalina kye bali essaawa zino, tebalina we beebaka. Nga naawe bw'omanyi nti omuntu ng'oli mu nsi etaliyo, embeera tebeera nnungi. Tusabire Eddie Kenzo. Frank Lwen ge mannya, Uganda mpya, musubscribing, stay home, stay safe.